Nyizo so okuddamu. Eno statement yabamu akasende. Bana Uganda balinga abayiwamu amazzi tobaira social media gambolers. Omuntu yenna bwakola ekintu nayawukana ne Kyagulanyi. Oba nayawukana ne njita nupu fraternity. Obasanga bagamba oyo Yalya. Tobolaba nga sinajja ku topic ya gravity omutujju. Yanzo kwa ina muko bukyamu bwe. Ne kino kyogedde nti bamu akasente okuva mu state. Ekyo bazza bakyogera ku bantu. Tuna abasajja opposition bali bennyini betumanyi nga Asumani basaalirwa. Nosanga obasanga bavubukayo nga bali ku tondo bamnyola ko kitokombo yewe nalema akolere nalemu nengo omusajja watu tumanya atuliddewo omubiri eyaleta neteekererwanyisa ebisiyaga mu parliament. Abasajja abamu nga Abedi Bwanika ayina ekibiina kye yesi yali yavuganyiza ku president naye kati member wa NUP. Ayina akozesa omutwe gwe najja naawe endowooza ye. Kase yakola mu lekya kule kati ninga oyo Museveni amulisa. Oyo akolera Museveni. Netujja ku musajja nga Mathias Mpuuga sawa zino. Leader of opposition. No sangira na social media gambo ya igo buzi okugula simu n'okujinyiga. Olusa alina ku wifi eri akuba kye yali bweru. Najja ku musajja n'alulagira nga Museveni bwe yakola ki bwe yamulisa. So gravity omutujju nga sinamujja ko njagala okuteekawo embeera ekulaga nti naye mutwe ayina endowooza ye. Sigamba nti bw'aba akoze ekyo nti state yebeenya okwongemwadde ki sente. Ekyo se kisuubira ekyo kyo nze saganya okwogera ebintu bitalina mutwe naki namagulu. Wabula bwenzira ku topic ya gravity omutujju. Yalina muko obukyamu kuba eri yali personal property eya Kyagulanyi. Okubanga agirumba alage nti atayagala weddwaliro eri alukale. Si asalewo Kyagulanyi business kijateeka kuki ku ddwaliro. Ate ddwaliro business amalwaliro abantu abasinga balowooza nti bwogazimba oba oyambye community. Ne kati nze ndi musawo era ezo business zenkola ki zentambuliramu. Eddwaliro singa Kyagulanyi ayiteekawo tekitegeeza nti community efunyemu nnyo kuba era ejja gendayo ng'ekola ki ng'esasulwa. Naye wabula gravity njamuwa credit kubanga musajja muvumu. Bannayuganda obuvumu bwe asobola okujja n'alaga weakness eya Kyagulanyi. Okitegere najja n'alaga nti Kyagulanyi nga tannaba kuba kumamu muliro kubeera mu excitement. Manyi yabata excitement mutajja n'agamba nti Museveni agenda nkya. Kati Kyagulanyi wabadde waali kuba gravity namugoberera yakola ensobe y'okutwala cement ku ttaka ly'omuntu n'okusaba omuntu ettaka okuzimbako eddwaliro lya gavumenti nga ne gavumenti erina ettaka lyaki lyayo. Naye ayina mu point ze yajjangayo ne ngamba gravity oli musajja wa mbavu era genda yasooka n'ayogera ku kusimba ebitooke naye n'agamba bubeera nga ddala oyagala eggwanga lyo ng'abakungu bannaamu bali mu Uganda ensi yonna kamera zitunuulidde n'olaba ebinnya muki mu nguudo. Lwaki togaba bannayuganda nti bannaye twagala ensi yaffe tusobola naffe okwezibira ebinnya muki mu nguudo n'ogamba nga nze akulira ekibiina ekiramba nsobola okuleetayo akamotoka ne tukola ki ne tuziba ebinnya ebyo ekkubo ne likola ki ne mukola bulungi bwasinga ekyo Bobi Wine kyeyakola n'abawagizi be oba n'abantu abamugoberera kwali kulabisa omukulembeze aliko ssaawa zino nti abagenyi bakyaziza aleme bayisa mu makubo amalungi gokka gokka nti tulina n'amakubo amabi agali ena geetaagibwa okubanga gate galongoosebwa. Yes, okulabisa kirungi. Naye bw'omala okulabisa nga olumirira eggwanga lyo ate toyinza kulabisa mu ngeri jukira olwanirira struggle okugamba eimu ya NUP esookera ddala kutwalaga Museveni. Tewali kirala. Nze bwe ntambuza omulamwa gwa corporation bantu ba wansi gwa kutwala constituency kula member of parliament. So naye yo national unity kulwana na Museveni kati kya guli yamubuuza gwe omutujju nti kati bosimba ekitooke ne ngolo Museveni agenza boye bazibe ebinnya ngo struggle wedde yaka yali ne skin yabuze ekibuuzo ekyo nga ekituufu eba tekoze eki tewedde ate okulabisa kwali badde okulungi okutalina wadde tabbu naye n'ogattako n'okugamba abantu nti mugende mwekalakasa naye ng'omanyi nti emmundu zikola ki weziri jjukira era ennaku zino babaka amawulire nenda aba MP ba NUP nga bagenze bo bennyini beeyimirira abantu abali mu maki makomera ekibuuzo ekyamaanyi ennyo ne ngamba ddala bw'oba ng'oli munnayuganda akozesa omutwe gwo ataligamba nti ngoberera buki bugoberezi omuntu n'ayimirira n'agamba genda weekalakaase nga abasirikale weebali era n'ogenda ne bakukwata ne bakusiba yennyini n'ayimirira n'agenda mu kamera n'agamba tuzze tulwanire tuggyeyo abantu baffe bakola ki be baasiba ddala abaggwe teyakozesa nga bwe bateeka ensiriŋŋanyi ku ddobo bagende bavuba ebyennyanja nga bwe twabasuubiza nti buli ekibeerawo mu ggwanga tukutuukirira ate ne tubaako engeri gy'ozigeyageyanyamu engeri gye weeteekerateekera abantu 226 kubanga ogenda kubakiikirira so n'ensonga ezitambula mu ggwanga nsuubira ziba zikwatako naddala ezitambulira nnyo mu byobufuzi
politics ezo. So olunaku lwa leero era nkomezaawo omwami gwe bayita Charles Mugisha Katongole munabusiro, era tugenda kuba nga tutanyako ku nsonga ezimu naddala ez'obufuzi ezitambulira ddala mu ggwanga awo lyatu wano Uganda. Amanya bampita ambassador wa kabi News UG, mwebale kubanga ate mugisupportinga abatusaamu ssente babayita basenga Mabirizable Products abasangibwa wano Mulago ku 2 ensonga z'omu kisenge ezo bazikolako, ensonga z'okuba nti omubiri gwe teguli bulungi, owunya akasu ke bayita kalinga olaba akasu ak'ennume, embuzi eyo, ensonga ezo basobola okuba nga bazikolerako ddala nosobola okuba ate ng'oterera bulungi. Akasuko kalinamu obuzibuzibu basobola okukatereeza ate embeera nesobola okuba nga ate etambula bulungi. Tuyina ne basajja baffe babayita ba Alloy Golden Cycle, abo nabo bakola ku by'amataka. So ensonga zonna ezeetaaga okwebuuza ku mataka, abasajja bano batuukirire ate bakunnyonnyole. Oyagala ttaka, oyagala nnyumba ewedde, buli ttaka eriri mu kitundu ekyenjawulo ky'oba oyagadde, of course osobola okuba ng'olifuna naddala ng'otuukidde abasajja bano, kubanga bo ebintu byabwe bibeera mu mikono mituufu ate babeera beerufu nnyo ku nsonga eyo. So n'olw'ensonga eyo ndoza katandike n'omukulu Katongole Charles Mugisha asobola okuba nga ate atwebuuzaako, atubuulire n'embeera ki eri mu constituency ye gy'ateekateekedde 2026. Erinnya Charles Mugisha Katongole, mpozi njasooka okwebaza okunkyaza mu studio. Charles Mugisha Katongole ni musajja musawo mutendeke, mpozi nze Mugisha nzekka mu Nabusiro, n'abalala bangi naye ate nze ndi Mugisha Charles Katongole enzaalwa ey'eddambo mu Busiro. Era ekyo kyo kyenyumirizaamu nnyo nti ndi musajja wante naye nga ate ndiko erinnya ki Mugisha. Ekintu ekyo kiri kwebuuza abantu. Nze Charles Mugisha Katongole, musajja omusawo mutendeke kuva Gulu University ne Makerere University wano, nga nsinziira mu Busiro North mwennyini eddambo w'enzaalwa, naye kamuli nnyina amaka gange. Mpozi nga neetegekera okuba nga mbeera omubaka wa Parliament 2026 wa Busiro North. Era nga bannabusiro bo beeteeseteese beesunga bwesunzi batera kumbuuza bagamba singa Electoral Commission eyangu y'okulonda tuba nga tukutiikinga. Era mu bufu obwo nga sinaba kwogera bingi bifudde mu ggwanga, njagala osooka okuba nga namusa abantu abali mu constituency yange. Weekend tubaddeko erw'emwedde mu kuziika. Waliwo embeera ebaddeko mu kuziika mu constituency yange gye natunudde nga si nnungi, neesanga nga omubaka addako n'aliyo fenna nga tugenza okuziika. Nze omubaka addako n'enjogera n'empa speech yange neggwa, n'omubaka aliyo naye n'awa speech eyiye. Naye abavubuka abamu abayolesa empisa embi ne baba nga baŋoola omubaka aliko. Ekiro ekyo nkivumirira nnyo, era bakikola nga nze mmaze okwogera ne sifuna chance ebaataakinga direct. Era navumirira nnyo bannabusiro ne ŋŋamba abantu beeruwemwedde muganda wange Jeff webale kubanga obakunga nga akulira National Unity Platform ku side eyo, naye abavubuka abayolesa empisa enkyamu temuyinza kubanga muli mu ggwanga obwavu gye bukuluma ne bukuleeta ne sayini za malaria n'owulira nga n'ennyingo zikumenyese n'okankana ebyenda lwabwavu n'oba n'omukisa nti MPU gwe walonda atambudde najja mu constituency, najja mu kitundu kyo, gwe n'omungoola ng'olinga agamba nti agenda kiikirira gwe omuntu atya omusonga wa constituency yonna. So ekyo kikola tekyali kirungi nnyo. Abantu beeruwemwedde nkimanyi zino tiripu mugenda giggula ku YouTube. Omuntu yenna yakola ekikola ekiŋoola omubaka aliko, oba munnabyabufuzi yonna ne bwali banze ne wali baani ng'ayogera, manya oliko ewa mazzi mu mbugo, kubanga embeera embi gy'olimu teryajja gikujjamu. Ne bw'onaasoma obusawo nga nze bwe ndi omusawo n'ojjanjaba emirundi 10, embeera embi ojja gisigala, ojja fuluma ng'ogenda ew'enfufu ekukube, ojja kutambulira mu binnya emmotoka ebikube ng'oli mugagga. Kugamba obugagga bwo bukomewo mu nju naye no ku street osigale ng'oli mwavu olw'ensonga nti gavumenti mbi. So kati ffe bannabyabufuzi abavuddeyo tube nga tulwanira eggwanga lyaffe. Bw'oba ofunye omukisa nga munnabyabufuzi azze ayogere gy'oli, beera muntu mukkakkamu, beera n'empisa. Sitwagala enkya ogenda osange mwana ng'akola ow'amalayo omuvume, ogamba mwana wange asiiwusa empisa naye ng'ate ggwe wasooka ozisiiwuka nga naye alaba mu bintu ebikuŋŋaanya abantu ng'ekyaliwo mu kuziika erw'emwedde. Ekikolwa ekyo kivumirira nkimanyi bannalwemwedde mugenda kubanga mumpuliriza ate eddoboozi lyange ya mubaka bamwaddako, ekyo mukimanyi. So mukyuseemu abavubuka, yadde si bonna naye abavubuka abakola ekikolwa ekyo tukivumirira nnyo. Wiiki eno
Ngasoke nga tetunakudda kweno wiki ebaddemu bibadde bya nnaku naye kasoke tukoneko point oba topic yabaddeko awo emabega omuyimbi gwe bayita Gravity omutujju ekikolwa kye yakola okugenda awamu ku bitundu oba ku property za Bobi Wine Kyagulanyi Center mu Robert Ebusaabala nga wayagala bazimbe eddwaliro watakwatwadde n'olwataano okusonderawo Busaabala eyo gulibwa najja n'akola ki n'akwata obusawo bwa sementi bubiri n'aleeta n'ekitundu ky'omusenyu Ebusaabala ku biiki ye. Abantu abamu batandika okugamba nti Gravity ebyobufuzi bwe batyo bwe babiyingira oba ng'olina bye weenoonyeza oba nga oba oli awo onoonya kuyingira ebyobufuzi. Kati nga gwe ndabayo ey'ebintu munnabyabufuzi Gravity okumuwa akasente ke bagamba nti baakamu okuva eri mu state ekyo kye yali alina okukola. Neyanziza nnyo omanyi lwaki nsoose okuddamu eno statement y'abamuwa akasente bannayuganda balinga abayiwamu amazzi tebayitawo social media gamblers. Omuntu yenna bw'akola ekintu n'ayawukana ne Kyagulanyi oba n'ayawukana ne njita Nupu fraternity oba sanga bagamba oyo Yalya kyolaba nga sinnajja ku topic ya Gravity omutujju yayinza okuba alinamuko obukyamu bwe naye kino kyeyogedde nti bamuwa akasente okuva mu state ekyo bazze bakyogera ku bantu tulina abasajja ba opposition bali bennyini betumanyi nga Asumaani basaalirwa n'osanga obasanga abavubukayo nga bali ku ttonto bamnyolako kitookombo oyo weenaalemu akolera enaalemu naye ng'omusajja wattu gwe tumanyi atuliddewo omubiri eyaleeta n'etteeka erwanyisa ebisiyaga mu palamenti. Abasajja abamu nga Abedi Bwanika alina ekibiina kye Yesu yali yavuganyiza kuba pulezidenti naye kati memba wa Nuupu akozesa omutwe gwe najja naawe endowooza ye kasita yawukanamu n'ekirakulanye kati ninga oyo Museveni amuliisa oyo akolera Museveni. Netujja ku musajja nga Mathias Mpuuga essaawa zino leader of opposition n'osangira ddala social media gambole yayiga obuuzi okugula essimu n'okuginyiga oluusi alina ku wifi yali eri akuba kye yali bweru n'ajja ku musajja n'alulagira nga Museveni bwe yakola ki bwe yamuliisa. So Gravity omutujju nga sinamuggyako njagala okuteekawo embeera ekulaga nti naye mutwe alina endowooza ye sigamba nti bw'aba akoze ekyo nti state yebeerina okuwange ki sente ekyo sekisuubira ekyo kyo nze sagala nnyo okwogera ebintu bitalina mutwe naki n'amagulu. Wabula bwenzira ku topic ya Gravity omutujju yalinamuko obukyamu kuba eri yali personal property eya Kyagulanyi okuba nga agirumba alage nti ate ayagalawo eddwaliro erya Lukale si yasalewo Kyagulanyi business kijateeka ku ddwaliro ate eddwaliro business amalwaliro abantu abasinga balowooza nti bw'ogazimba oba oyambye community naye kati nze ndi musawo era ezo business zenkola ki zentambuliramu. Eddwaliro singa Kyagulanyi ayiteekawo tekitegeeza nti community efunyemu nnyo kubeera ejja gendayo ng'ekola ki ng'esasulwa naye wabula Gravity nja muwa credit kubanga musajja muvumu. Bannayuganda obuvumu bwe asobola okujja n'alaga weakness eya Kyagulanyi okitegere najja n'alaga nti Kyagulanyi nga tannaba kuba kumamu muliro kubeera mu excitement manyi yabata excitement mutajja n'agamba nti Museveni agenda nkya kati Kyagulanyi wabadde waali kuba Gravity namugoberera yakola ensobe y'okutwala sementi ku ttaka ly'omuntu n'okusaba omuntu ettaka okuzimbako eddwaliro lya gavumenti nga ne gavumenti erina ettaka lyaki lyayo naye ayinamu point ze yajjangayo neŋŋamba Gravity oli musajja wa mbavu era genda yasooka n'ayogera ku kusimba ebitooke naye n'agamba bubeera nga ddala oyagala eggwanga lyo ng'abakungu bannaamu bali mu Uganda ensi yonna kamera zitunuulidde n'olaba ebinnya mu nguudo lwaki togaba bannayuganda nti bannaye twagala ensi yaffe tusobola naffe okwezibira ebinnya mu nguudo n'ogamba nga nze akulira ekibiina ekiramba nsobola okwetayo akamotoka ne tukola ki ne tuziba ebinnya ebyo ekkubo ne likola ki ne mukola bulungi bwansinga ekyo Bobi Wine kye yakola n'abawagizi be oba n'abantu abamugoberera kwali kulabisa omukulembeze aliko ssaawa zino nti abagenyi bakyaziza aleme bayisa mu makubo amalungi gokka nti tulina n'amakubo amabi agali eno ageetaagibwa okuba nga gate galongoosebwa. Yes okulabisa kirungi naye bw'omala okulabisa nga olumirira eggwanga lyo ate toyinza kulabisa mu ngeri jjukira olwanirira struggle okugamba eimu ya Nuupu esookera ddala kutwalaga Museveni tewali kirala nze bwe mba ntambuza omulamwa gwa operation bantu bawansi gwa kutwala constituency kula member of parliament so naye yo national to kulwana na Museveni kati kya guli yamubuuza Gravity omutujju nti kati bw'osimba ekitooke
ngolo Museveni agenza boye bazibe ebinyangolo struggle wedde yali ni skin yabuze ekibuuzo ekyo nga ekituufu ebatekoze eki tewedde ate okulabisa kwali badde okulungi okutalina wadde tabbu naye n'ogattako n'ogamba abantu nti mugende mwekalakaasa naye ng'omanyi nti emmundu zikola ki weziri jjukira era ennaku zino babaka amawulire nenda aba MP ba Nuupu nga bagenze bo bennyini beeyimirira abantu abali mu maki makomera ekibuuzo ekyamaanyi ennyo ne ngamba ddala bw'oba ng'oli munnayuganda akozesa omutwe gwo ataligamba nti ngoberera buki bugoberezi omuntu n'ayimirira n'agamba genda weekalakaase nga abasirikale weebali era n'ogenda ne bakukwata ne bakusiba yennyini n'ayimirira n'agenda mu kamera n'agamba tuzze tulwanire tujeyo abantu baffe bakola ki be baasiba ddala abaggwe teyakozesa nga bwe bateeka ensiriŋŋanyi ku ddobo bagende bavuba ebyennyanja ye kujjukira wano mu kuduumira abeera mu kamera era abalonzi bagamba oyo ye waffe omanyi bannayuganda mugamba nti agenda kujjayo yadde alemererwa kuba takujjaayo ne kati bakyaliyo ndi mugumu naye teyatabasuuliridde bageza buli wafuna chance ya kamera ayogera ku baana lwaki obalekayo oleme basuulirira nze njagala oyogere ku political prisoners ddala abagende olw'ebyobufuzi nga nze Charles Mugisha nga Kibalama mu Busiro North yawambibwa teri amanyi gyali mwogereko kuba kigambibwa nti drone zajja nezikola ki nezimutwala naye ate bano boosindika obusindisi nti nduumidde tugende twekalakaase ate enkyano era n'oduumira mugende mubajjeyo ne babalema empapula ne ziwandiika era ne bagamba bannange polisi ne muziwamba ekyo nze nkiyita kuwuddiisa bannansi kyogambala ggwanga lyammwe bannamateeka aba NUP ne Bobi Wine tebakoze kimala okubanga banunula abantu baabwe baasiba bakoze ekimala era awo sijja banenya ku paati ya kubanunula naye ensobi ebakumamu omuliro nganze bwe nzija wano ne nvumirira ne ngamba buli muntu yenna akkiriza mu kye tuyita operation muntu wa wansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira ffe tugaanira ddala tuvumirira ebikolwa byonna ebiyinza okukusuula mu katyabaga kuba twagala obuwagizi bwo twagala amaanyi go gavumenti tugikoye emyaka 4 embeera eriwo mu Uganda tugikoye so twagala obeere mulamu nga toli mu kkomera nga tolina lubale tolina mutawana na poliisi osobola okujja otweyungako tulwanyise gavumenti embi tulwanyise obukulembeze bw'abakungu nganze operation bantu bawansi kwekitiri ezimu emuzaayo kuddira bukulembeze kubujja mu bakungu bonna oba oli mukungu wa NRM oba oli mukungu wa opposition kuba opposition erimu abakungu kubanga sente minister zatambulira okuva e Kampala agende waffe mu constituency ya Busiro North eri ekitalya ne leader of opposition zatambulira okuva distance yemu ziba zenkana bonna balina amafuta bonna balina abakuumi bonna balina basekuritale bonna balimu sente za gavumenti zokka mwe bakola ki so nze obukungu si bwaba NRM bokka n'abo opposition tulina baki abakungu so nze eimu ya operation bantu bansi kwekiikirira kugobera ddala bakungu mu bukulembeze obwa constituency tusobola okwemanajingira ebitundu byaffe kuba Museveni ye alabika nga atulemye kubanga bw'otunuulira emyaka n'ebisibo Uganda history yonna engeri gye kulaga teri mukulembeze yali akyuse n'akalulu era baamini bonna bajjanga abo bo tebajjanga zimala okongwa naye nga akalulu kennyini tekakola ki tekabakyusa era kyobalaba ne Museveni si bwe babba akalulu bakabba mulala naye ye n'awulira nti ebyakalulu tebijja kukola ngize kyempulira Museveni yakiwulira najja n'akola ki ye n'agenda n'alwana nga si bwe bakoze ki si bwe babbye so ne mu Uganda nsubira omutayagala okyusa obukulembeze nga ddala olwo yakalulu nawe okutandisa okkakubamu ebituli bw'oba osobola kola ekisinga ku ekyo tokutuma baana kuba kuba masasi totuma baana kuba twala mu makomera ekimala kyokola okubajjayo nga n'okubasindika go basindika kiba tekirina makulu kunze Charles Mugisha Katongole ne operation bantu bansi nga tumalizako eyo nsonga ati ogwe kenyini ogambye ti President Museveni yagenda mu nsiko ogenda okuwamba buno buyinza ate gogamba simanya ate oyagala kwesimbawo oba oli awo kiikirire bannansi naawe oli ku mugendo gwe gumu okugamba nti twagala kyusa Uganda yaffe empya eve mu bano abantu bagambye nti bagiruddemu bakozeeko kimala kakati tokkiririza mu kulwana oba mu ntalo obukulembeze bunakyuka butya nga ate aboyina yagenda mu nsi nanti nze kyenjogera kiri bwe kiti kyesikiririzaamu kyenzikirizamu naye ng'essuubi ligenda linzigwamu kyekyakalulu akagenda okyusa pulezidenti omanyi President Museveni yaddira n'atuwuddisa yaddayo enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi n'ateeka ekibiina ne mubeereyo mwenna ne mubanga abakola eddiini yammwe ey'ekibiina naye nga ye akimanyi bulungi abalinzi wali waggulu abakole ki abakube mu ngeri gy'anaasobola oba n'abakubba bubbi oba n'akola atya kati nze kyenyigezako kikino pointi yange weebadde okwogera ku mpamba ya Museveni nti bwe yalaba nga badde semwogerera akalulu
Teyagamba abantu nti mugende mwekalakasi. Teyagenda mu papula z'amawulire, teyagenda ku social media, yategeka nkuŋŋaana ze n'agenda n'akola obuyeekera bwe n'akola ki? N'awamba. Naawe essaawa zino obanga gwe okuli opposition nga Kyagulanyi. N'abantu bonna fraternity eri awo egamba nti bo bali ku bwemuppi nga Kyagulanyi yekka bwe batumira Kyagulanyi nga kiwedde tebalina kye bakola batumira buki? Butumizi Kyagulanyi batumidde. Bwe baba nga ddala baagala kyusa ggwanga nga we bali. Essaawa zino bwe budde batandika olowooza ku kintu ekirala. Si kusindikayo baana babandi babatte, si kusindikayo sigamba nti bagende beekalakaase, si kugenda mu social media omuntu agenda okukola ekintu ekijjako gavumenti osooka okirangirire bakimanye nti tugenda kwekalakasiza ekavule poliisi ebasookewo. Wabula Museveni kye yakola kyennyini. Omuntu yekka nze gwe ndikkiriza era kati ne mugobera n'omutima gumu y'oyo agamba nti nze kati kambaya ni mbaya. Gavumenti njirumbye nga bwe yalumba Obote. Oyo ye ndimukkiriza. Naye ekitali ekyo batuleke fe abalwanira ebifo bya wansi tufuge tusabe obukulembeze gavumenti tugijjemu resources eziyitaito okujja mu ofisi ya MP tuzikozese nga tetwekwasa nti gavumenti mbi. Era omuntu yenna ayagala olemu okukolera abantu omusanga agamba gavumenti eno twalikoze tutya ate mula gavumenti ya Museveni gwe ofisi eyiyo omubaka wa parliament erina ssente zigiyitamu yo nga yo gwe ezo zennyini z'oba okozesa bannabusiro bajja kukiraba oba bannansi yonna gy'onaaba nti ddala mu butuufu omusajja akozesa resources zize naye atuyiriddewo omubiri kuba nange Charles Mugisha ataleerangako mu ofisi ya byabufuzi yonna wabula ayagala obwagazi okuyingira bannabusiro bw'otuuka ewaffe gye mbeera ekamulidambwe nonsongamu bayinza okukulumba nga tonnaba nakumala kunsongamu luki lugalo lwansonga bakimanyi nti mbayiriddewo omubiri ku ssente zange eki entonotono n'ababaka be tuyina bakozese ofisi zaabwe bayirewo abantu omubiri bave mu kwekwasa then n'ekyokubiri balekerawo okuwuddisa abantu era nze kati abantu mbabule emma mbasaba akalulu towa muntu kalulu kubanga mukungu nnyo towa muntu kalulu kubanga alina tayito simanye bano bakungu akola mu ofisi yeno nebamufuza mu ofisi yeno towa muntu kalulu kubanga akuwadde false excitement ni Museveni avaako nkya omanyi batubera mu kuziiko basanga bayimirira batandika ati Museveni assa abantu abamazeewo naye bwe twefungiza tasula baba tabasi bwe bamala ne bagamba Kyagulanyi abatumidde kati enulu nevuga ne bakomawo ne babula kati ekyo kye twagala kiveewo twagala obukulembeze bugasa abantu bo bafudde ku regimu ya Museveni oba tebafudde. Of course abantu bo gavumenti sijja kukidifendinga nti abantu bafudde kuba tulina ne kesi gyengenda osembe okwogerako eya omukulu Lwomwa akuli ekika ky'endiga yafudde amasasi obwobuze mbitabulaga bwa gavumenti so abantu bo bafudde kituufu naye bwe bwojja n'okulisaizinga katera kuno naliko ne namayumba eyo mpata mukwano gwange Matiya webala okutegeka omukolo gwa FDC ogwo gwali mulungi nnyo kuba gwali Elias Lukwago ne guleta n'omusajja Lubega Mukaku naye nga omuntu ajja n'alwa speech ng'omulamu agwe gwonna n'akujjukiza abantu abafa emyaka n'emabega n'agamba buli lunaku abantu bafa bwe bati omuwendo gwali bwe guti kati essaawa zino generation eriwo ezaaliddwa nkya sooka ogiyambe ye ebaddewo etya mu buzibu buno tubale nti kati tulinga abali mu lutalo gwe olwolabanga olutalo ekifo ky'okutuula engeri y'okwenganga olutalo olwo ate onyumya gye lwava n'otukwasa ennaku olw'okuba omanyi nti ennaku bwe naatukwata ng'abantu bagamba nti ono ye waffe nga bamuwaaka ki akalulu ovuuki ekyo kintu kikyamu nnyo mu byokulembeze by'eggwanga era kireetedde n'ebibiina by'opposition okulemererwa otwala obuyinza by the way kubanga bwe bamala okwogera ekyo nga basembye akantu akagamba ffe kangeze ffe ng'Abaganda ffe ng'abavubuka okitegeera kati nga bakola kategore y'abantu kati buli bw'ogamba nti ffe twabaki kangeze ng'Abaganda oba ffe ng'abavubuka oba ffe nga ab'opposition kitegeeza nti bano abaliwo kati obalesi batandika okufiiringa nti for them they are isolated okati n'osanga ate ekyo kyeyerekedde ddala mu constituency yange nze ya Busiro North kuba waliwo bwe nagendako emaswite waliwo ekibiina ekivulu naye nga kye-NRM naye abo-opposition abantu bwe bandaba oyo NRM oyo Yalya oyo muhozi yamulesi n'olabira ddala nga buli abantu aboogera ebyo ebintu bwe bityo ebitalina mutima gule ebyexcitinga ebisiga obukyayi bawula bwawuzi bantu so tebayamba kubanga Uganda ekyuka oba walya nga abantu bakitegeera walya nga oli mu kubuzaabuza mbeera anti kati ekyo kigambo Walya kye nasoose okwogerako bo social media gambolazi bw'oba oyagala okakasa nti Walya yogera Kyagulanyi aleta kigambo eki nga kusimba bitoko bwe yakuleeta oba gamba abantu timwekalakase gw'ogambe nedde okwekalakasa ku kyama nga bwe yagamba basaalirwa nti Kyagulanyi yagamba mbwe etteeka ly'ebisiyaga baalireeta batagetinga opposition bagiyise bubi ng'ayogeza ebirimi gye yali ebweru kuba ayagala ki obuyambi bw'abazungu balaga nti kale ye mulwanizi wa ddembe lyab'ebisiyaga bikola ki
alirwanirira najja criticizinga basalirwa nti etteka yalireeta mu mutima Museveni nga yamusizemu ssente okucriticize okubanga alwanyisa ki opposition kati eyengeri bwetu si omuntu yana kasoya ukanamu ne Kyagulanyi kati ni bwe kati oba ne nupu fraternity abantu kati balinga abalowooza nti opposition yatandikidde ku Kyagulanyi so opposition yaliwe emyaka nze je najja emyaka 2 nga Dr. Besigye akola ki alwana opposition Museveni nabanga strategy zonna yakozesa sijja ziwana sijja kukola ki nabanga yasinga amaanyi ne sawa nga kukola ki so opposition abantu bategeni tetandise leero nti bwe manja ukanyeme ndowooza nammwe tekitegeeza nti nze nalya abantu tuyina endowooza yafate nga tuzitambulirako okay kale